bwe lwali bwe luti mu 1832 abakabbulu abawerera ddala 2,000 beegugunga mu South Africa nga bawakanya ekyamateeka agafuga abaddu okukyusibwamu. Bano be baali basinga okuwamba abaddugavu ne babatwala mu buddu ku makolero gaabwe ne ku ssamba zaabwe nga kw'otadde n'okubatulugunya okw'ekika ekya waggulu. Amateeka amapya gaali galeeteddwa gaali galagira buli muntu yenna eyali alina omuddu mu South Africa okulekeraawo okumutulugunya n'okutunda abaana be. Wabula nga abakabbulu bo baali bagamba enkyukakyuka mu mateeka yali ewadde nnyo abaddugavu ebbeetu ate ng'embeera gye baalimu teyali mbi nnyo okugeraageranya n'ey'abaddu abaali baatwalibwa mu Bungereza. Abaddu be baali abaddugavu abaali bannannyini ggwanga lya South Africa wabula ng'eddembe lyabwe mu nsi yaabwe lyali lyabaggyibwako nga n'emmere gye baali balima yali etwalibwa bakyeruppe era nga n'okutambula kwali kwa bunkenke anti nga bw'osaalimbira mu matwale gaabwe wali waakusibwa sinakindi okuttibwa. Wano mu Afirika eggwanga lya South Africa bakyeruppe gye baali basinga okutulugunya abaddugavu okutuusa South Africa bwe yafuna obwetwaze mu 1994 era ng'omuze guno gwaliwawo okuggwamu okutuusa lwe baabateekako amateeka amakakali. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindiriro. This is Kingdom TV.